pay back the woman. Omukazi yakuwa sente z'emirembe. Omukutto omubbi. Buli kiseera obeera ogamba ogenda kusasula tosasula. Kyamagero sasula omukazi. Pay back. Fetimu ababanja. Awosooke weesibisa obutaayi. Gy'oli otegeera nnyo. Sasula twagala sente. Kwata milioni 15 zisasule. Mabanja. Totuzungirako. Nobeera awo abantu balowooza otegeera. Twagala sente kyamagero. Obwo obubadde bw'obwozanyazanya. Siba babadde bakusse. Siba babadde bakubye. Sibanya oli alina SMG. Tewali SMG. Tumalaako mirembe. Mwesi by'obutaayi mubeera ku media mubba abantu mulowooza muli ba kitalo. Ogenda otiisatiisa abantu kyamagero. Mbasibanya temunjogera gwe kyamagero gwe. Wagamba tomanyi ojja kuntegeera. Wagamba tomanyi. Kati you know me ojja kusasula omukazi. Ate ojja kuzisasula. Olwo olugezigezi lwe muyina olwo. Omuntu akwadde sente kyo abantu tebakyayamba. Abantu abeebweru mubamazemu omutima oguyamba. Omuntu akwasa sente ze ngalooza otegeera. Toyagala kusasula. Omukazi mugagga nnyo yampadde n'ebyapa bye n'embikebera ku ministry. Lwaki temusiima kyamagero? Bwe mwekubyaku by'obutaayi n'olowooza nti mulimu ku magezi. Pay back. Va mu by'ekisiru kyamagero. Okudiverting attention mubakose kyamagero bakutte oyina ki? Do you own buildings oli harm? Are you harmed that you own the entire Kampala? Balemo okutta hamu ayina buli kizimbe ku buli street ya Kampala kuliko Hamu Towers. Bategwe. Nawe ate tutusiriwalira ko tutusiriwaza naawe. Mbwe kimotoka kya kasasiro n'ekijja. Fake story. Mutemu kyajja n'akusongamu emmundu n'atakuba wadde sasi. Ayina SMG. Omutemu akutte emmundu n'ataku kyamagero ofuuse kikolimo. Tokyali kyamagero katoli kya kikolimo. Ojja kusasula. Kyamagero ojja kusasula omukazi. Mu bulungi oba mu bubi. Bakuwadde ebbanga osasule. Obeera weekaza. Kati omukazi kyekabadde kimukuteekesa mu statement. Mbwera nze ndowooza waliwo amanja bakubanja ffenna tulina amabanja. Ne Uganda bagibanja. Ne baako n'omutima ogusasula. Abantu bakuba ekyeyo babonaabona. Abantu basiba muzira. Abantu bali mukoza biwa bakadde. Ngojo banku bakyeyo. Nemwe bikolime bibatambulira ko mwagala ki? Nze nyinza okubba nkuba kyeyo. Kubulamu bwe bayitamu abantu abo. Omuntu nakola kirona misana. Wallahi buli muntu alya sente za nkuba kyeyo osana kufa bubi. You are not considerate. Those people suffer. Nosanga nze nagende Dubai. Ennaku yankwata n'amaziga ne gampitamu. Nenda babana b'abantu embona abona gye babona. Omwana nayimirira mu musana. Kyokka n'akuwa sente ze n'ozirya. Bani musana kufa bubi. Nze siyina. I don't have any mercy. Ku muntu abba sente za nkuba kyeyo. It's bad. Nawe kikubise mwakafananyi nga waleka mama one tata one family n'ogenda ku mawanga. Kyokka omuntu n'akuwa sente ze milioni 15 n'ozirya. And you don't want to pay. Kyamagero Europe. Katikale nange ntiisa kyamagero. If you are man enough. Nga bw'otiisa bali. Kyamagero. Woba oli musajja. Nange ntiisa ku evidence gye nnina. Nze Junior nyenda okwogera ekintu. Mba kinako evidence. Ne passport yo njina wa. A photocopy of your passport. Don't joke with me. Wagamba tomanyi. Abaganda bagamba nti webakutenda okukomaga. Tokomaga mu nnyango. Bannange ojja kuba y'omu. Nze kyokka kyensabirira. Eggwanga lino oliraba. Welifaanana si weriri. Ojja kukubayo ogwo. President Museveni bamugambe nti oyo yakubye gundi age bamusibe. Sipapa yayina sente. Nze okusooka okulaba ebiliyoni mu bulamu nagirabira ku Sipapa. Naye Sipapa yatuuka ekiseera ng'ensi emufundiridde. Nangamba Junior nimugadduka. Sipapa yali adduka bweru. Nga ne passport mazo zifuna. Ne bamukwata. Kakati gwe byokola babikola dda. Abantu bamulooza byemukola bipya. Ensi eno erabye ebintu. There is nothing new you are going to do here. Abantu babadde n'amannya. Abantu babadde ne sente. Tewali kipya. Yatuuza ati gwasoose. Ate bwe gwasembye. Mu nsi tewali kipya. Byonna babikola. Kati gwe yasaamirira mu kuba abantu tuyina eggaali tetukwatwako. Ojja funa akukwatako. General Lweyiso teyagamba Sipapa.
jeno nalwe iso teyavayo nayogera ko sipapa ne manyo yagenze engalo zino tezenkana woba wetenda amanyi buli wagulu wo mumanyi waba yasinga I know time is coming nali ku kivulu kya 10 au ku Power King amasasi gavuga omuyimbi yajja ne gali bemuyite gali abavubuka babera mu jimu bakozi bafujjo abasecurity ne babagamba tugenda bakebera bagano bakebera mbubote bagala bakebera kwa mbo bakuma muyimbi security babaunsa bebala ne balwanagana nabo no muyimbi ne bekuba police tebakuba amasasi ku Power King ku kivulu sali ku kivulu kya 10 salimu omusirikale wange nankubira bwe nalinde sebweru nangamba Juni yoliwa nzija kukima kubanga bana bavubuka batalisokolera wane fujjo mba fuluma bwenti nesanga omu ku bavubuka babali bakole fujjo nga nyenda kwa isagala wali fujjo kanyizo bakuba amasasabo kunze ku busungu bwennina ebintu byonna ebyefujjo kasa nyenda not because that I'm a coward nkukube sasi ebyo biddako polisi yebirabe enkeera nzisina budde bw'abasiru I don't have time for stupidity nze kasitayisima bamuta I don't have Mako yadduke Canada yaleka atunze nanasi Mako wadduka banamawulire no mugwawo so Mako pano yagireka nadduke Canada mpulira nti yafumbiddwa ekazi eri Nigeria ne Maka abakazi mu batwala w'abaana bange lwaki temubeere Uganda ne mulima kati Mako nawe wegase kakalamu wegase katadoba wegase kukayo wisdom mugenda mufumbirwe Canada tuwakyali emirimu mazima you can use this chance banga Mako wafumbiddwa mu Nigeria omukazi wamita Igema ava mu Yibu province le Mako nodduka Uganda all in vain of okufumbirwa mu Nigeria Igema Jolie wa madamu Igema oyo zampale ne Mako nga tonnagenda omanyi buli muntu agenda okudduka ebulaya womulabira ayingira ketalingi kisikulu n'amanyawo de operate washing machine nagenda okulaba Mako ayingidde Copenhagen cooking sikulu eriawo kisaasi nengamba Mako omulimi w'ennaanasi emukono wano buli muntu adduka Kanali ne mukazi we Ferguson Kanali teyawasa oyo omukazi mbwa amwagala Kanali mugumya oyo wene TV teyawasa oyo muwala anti amwagala era bali bajja kwekyawo mwabayogerera Kanali ebigambo musibanyambo musiyazi omwana ne mumuteeka ku polesa n'afumbirwa sole n'awasa kati mpulira mbu maleji yabwe tetambula bulungi Kanali mugume nzera embaga namanya teriyo tewali laavu embaga really fe tumanyi abantu wamanga beyagala jeno wingire nga bebe kulu ne Zuwena there is love jolabako nekati mu relationship ya Kanali love ki bali na bebe basubuzi n'abasubuzi embaga nze nagira bana abali bagirimu ngolaba mabi yakupanga bupanze nti omwana afune emirembe kaba nayo amwasa mamuto komoko omugambo nange bwe mutwe mwampasizo oli omukazi nankuba you remember mwateka ku pressa sister Junior vati ku lujja sister Junior vadde ku lujja ne fumbirwa ne bankuba Ugandans you are good at that mugenda ne mutu wogerera baserebu kati ndi mukulu nnyo neze munjogerera wano Junior sister wasaddi bagaba yerira bombo fombo mwaba buli munga musiba mukala omusajja ankuba why do you push us into marriages when we are not ready kati chekizibu cheno society buli omwana atandika nze wano mwanku byemigo gy'omukazi oyo Tasha siribeera bira ne all from because of peer pressure family kufokidde ekizibu emikwano gye kufokidde ekizibu owasaddi ofumbirwa ddi banange nze tombulira bintu bya marriage kati mumbuuza nzaala ddi Junior when do you give birth mutwesonyiwe leave us alone nze bankuba mu bufumbo mwaliyo abantu bakutwala mu bufumbo they are not there nze manyiwa n'abawala bangi bayita mu bizibu they are suffering into marriages they don't want to live the marriage is toxic ne family mutadde ku polesa bakwano be bane you can be single and happy abantu we muri kitegera nti you can be single and happy nikati mumwa kwa tekitu kya marriage kati Godfather yenga ku lujja kwali ngati mumwogerera nzadi bidde ku lujja kayenga temumwogerera wisdom kai ali yafumbirwa bikazi Bangladesh bikadde ku lujja taliko kakalamu taliko ku lujja sister kakalamu taliko senga kaye taliko sister Kaizi taliko sister Gurunedi taliko sister Gurunoke ku lujja taliko jajja Godfather taliko
abantu bangi nnyo bakyali ku lujja tebafumbirwanga. Now you make it a big problem. I can give you examples here. Abavubuka bakyali ku lujja. Bruno ke yavuddeko, Bruno ke mama yavudde ku lujja. Mbwa ino omukazi mugagga. Anko Bruno nkutumiddeko nnyo. Ekyo Bruno kanyirira. Ayina omubiri. Bangamba Anko Bruno tennaku zino. Mbwa afuna omusiraamu. We no faanana bulungi. Bruno looks good. One of these days mumunoonyeko Bruno. Bruno ke yavudde ku lujja. Abantu tukyali ku lujja wano. Abantu bakyaliko. Abantu bafumbiddwa wano kati nawulidde Dikitator Amiru. Mbwa ate ne ono omukazi mbobe ekyayi. Yani oyo mukazi we. Mbu Dikitator Amiru nono omukazi beekyayi. Yani ani oyo nammwe. Ani Chosen Becky yes webale.